Yeah. Unalinjaga naise nawo. Wana lisimenti ngenda kutuukawo. Ekitegeedde kwanze nalinga ku street era nga birimu kuzoganya buzoganya. Ne kati mbanga ndi wano ng'ensi naddeko amaaso. Mpoza Katonda fala. Wala si fala. So fala nange bye nina wabye nkoze bivudde mu kusaba n'okukola ennyo. Era waliwo bensekera abaje ne bagamba kyali mwana alina ekisima. Akasima tewali, akasima osooka kafuula nti weekalinga okoze. Ekitegeedde omuntu asobola okulowooza nno kyangu ne studio nnyingi nnyo okusinga ku kyolowooza. Gobolanga akavimbo kange kakuluma guyingira studio. Gobona ovaayo kijja kulaga nti nno akavimbo kabwero bakaddala. Okitegeera? Abasinga bagamba nti kyoyimba bakiyita bubuga music. Era tawanga. Oyinako ko wali otuddeko wansi n'ogamba nti singa zino ennyimba ziggwako. Kikyenzizaako nga lirisikini. Ate nze siri muyimbi. Nze siri muyimbi gwe babuuza kyenzizaako bonna ku ntolo oluyimba. Otegedde? Ate sina mukyalo gye ngenda kudda kuba oledi ndi ku kyalo kyange. Era endongo bw'egaana najja kudda makindira nsoole ng'abalala. Kuba sina kyalo. Okitegeera? Kati ate bw'egaga ndi nja kudda ku kyalo kyange kweri. Kati ekiyisibwa nti endongo baboga mu music bulijjo nga bankayitingana nga sima kyekategeeza nti music atawangaala. Kasa nakakkiza ni music tawangaala. Buli wiiki nti oluyimba lukola wiiki eringa disposable. Osegedde kikigenda okunkumira boy buli wiiki nti ennyimba nga 3. Kali music wange ne mufa disposable. Wanezuula mwana. Saagala osegedde ate yanzire muza Madoxi. Ndaba boga mu music buli wiiki nti ennyimba nga 3 nga zinga disposable n'enyuma muleere nkyalira ogwako ekya n'enteekawo n'enyuma n'ogwako. Nezuula. Era ate nze sina n'omukama tolina kyolina kunvuba kinnumi. Bino byoyogera n'engeri gy'oduuliramu abayimbi. Enkolagana n'abayimbi esewayo. Enkolagana n'abayimbi batya? Abayimbi. Omanyi abamawulire tubaagala nnyo kubanga mwe mutukolera. Nena mate mukolamu bikola ki? Bibakolera. Kubanga statement ezo baali ya sawa nga nnamba. Ne batememu akantu kadakiika teweera. Omusajja yangambye Waikibende mumanyiko ki? Kati mumanyiko ki? Neiba wange. Mwacha wata lindako nsobera next of kiniwe. Kati yamuwairize ne mubuuza gona kyo manyiko nenga tana kya manyiko mulaba Waikibende andabanze alien. Kati yanjogere kiti ye Yesu. Oshegera nze mwana nze njogera kituufu. Ate nze sigenda kukola kitu gwe kyowula kyoyagala nze nkole nniga. Nze nkole ekiriwo. Ate nze nkyanyiza abantu bangi nnyo. Kubanga bajja kuntegeera. Ate sifeekinga. Nawe okuzane gamba nno kyali we wakisiru. Kiretaisa ate kugeeraga nno gwe oli wakisiru. Okategedde. Ate nemegenda ate kugeera bitambula bito paka binakutuuka konkwegambira. Nemekutta nnyo ate budde mpaka bayagamba ng'oli musumbuyi takutegeera bw'olira amayirungi ku stage n'onywerako ekikola ogera kulinga otawanya Uganda ogiraba Uganda yo yenyini yo teri serious bw'obeera serious obeera serious alone ojjukira mu lockdown omukulembeze wanywera ng'obuugi ku national address banange yalinga anywedde obutwa mpaka bwe yavaayo n'agamba akatali kabba okola ki ne bw'olyanga amagumba okasuka mu mulyango okujjako nj'abaveeyo omuntu omwakira yiminga nti omusajja yanzibidde amayirungi yaba nkoze omusango. Abayimbi bawa respect okusinziira kuba ku respect gye beewa. Togenda kubanga teweewa respect ate nze nje njikuwe kati nkuwe yaki. Wa respect abamwe bali bangi naye tetujja boogerako abo soke tubeesoze. Sikwatagananga nabeera. Nze sina muyimbi kyali wange. Tetulina kitugatta. Nze sitegeera bo bategeera. Kye kitugatta. Siga nsibeetaaga. Negambye tebali kitugatta. Bo bali be batwesamba sibe kiri? Kati bwe twesamba ffe tukole ki?
tukwesireko ate nga sofa ojja kulaba atwesamba era ng'endongo tugimusinga tesekedde obanga atuwonyezza kakiringa nga bapromota abamu oba bakyali bafe oba badijje oli akushawa aba akuwonyezza bulaaza odijje atagenda kujja kukuyimbirako oba kutagenda nakusadde ku postayo bonange sinakola sho naye nga tebo tubayimbidde enfunda n'enfunda okitegeera katuli bwava nagamba mwana nkwesonyiya abanga ayambye ggwe okitegeera kati omuyimbi okujana neesonyiwa abanyambye tojja kunsaba kolabo era nga bakuwandika luyimba okategedde ate nzeeyimbira bwazimenya nedda si kubanga njewulira kyokka ezo bba njewulira n'okusingawo gwe bwoba bwotyo bwekitutte gwe nga nkwataganana naawe wakola otya n'omulala era n'abamanyi nkwatagana naye lwaki bakyali bawemba nabo tukwatagana mpaka nga netwawukanye osooke tumuleke sooke twogere ku bino ebiri wano eno kuba sikikopa mubayimbi kuba oide ndi muyimbi kitera mba ntambulira mu lutusi entuufu ez'abayimbi okujjako singa mbadde nkola mbadde mbikopa kuba bazi onaali badde nfeekinga esegera kuba ndi muyimbi bwe ni muyimbi kati ate nkope mubazi twali yansipayalinga kuba bwe najja nayimbanga nze sina gwe nayimbanga singa najja nga nzemu oluyimba awo banga abalumbe ezaaya waligambye kafeero yampadde inspiration ninajja nanyimba zange style ndala nga tewali gwe nfaanaganya yadde osegera kati sofa mu level gye ntuuseemu nitandika okugaba ku respect ningamba abasajja nga bayita mu bingi kwaliwo otuuka n'olaba nga buli omu akutaagula n'ogamba kati bwe guti bwe guli then nomanya nti no class tugivuddemu tuze muki tuze mu class endala kubanga buli class gy'ogendamu eba n'ebibuuzo bya njawulo. Class gye ndimu yeeno wendi wano ye class yange. Nze nyimba bubblegum music. Alien nabera ko nawe mu kibuga kimu obugoga okwali DJ ni mu lodi n'abalala nga bakuma kazi na babayide nawo babakazi sofa aligambe kino endongo nina ekibiina kyengamba ennyo abavubuka abayimbi waliwo abantu betwayagala nnyo tukolagane nabo ndowooza nga akasera tekanaba kutuuka naye ate akaseera bwe katuuka omuntu oyo abadde gwesibako nga tamumuka akaseera bwe katuuka ale najja aye tomwesasuza kitegeeza nti oba otuuse mu kirasi gyali akwagalamu era ensonga twali tukolagana bulungi nnyo emirimu gyange n'egijje gitambula osegeera kitegeeza nti tuba tukoze Alien lwaki bakubokinga ku bivulu n'otayimba ab'emukono bakunoonya amukono abaawo ate waliwo ebbala gye bakubokingako bayisiza nekyo bakunoonya kasabulanka y'emukono ebiwandiiko bingi kati olaba nayogera ne management eyo nga bambuukinga okumpa ssente netwogera essaawa zenina okuyimba otegeera ne baŋŋamba ssaawa 7 zenyina olina okubeera ku stage otegeera kale nenkubira omukulu omudijje ne mubuuza ebyeno byebyerio bansookeno naŋŋamba ebyeno byamangu neŋŋamba kansookewa emukono kuba nalina shukula bamba Friday eno mbadde n'akawanikula bamba awo otegeera nentuuka neŋŋamba omusajja naye sigenda kukola ki kulwawo nga ayagala ntuule nywemu mbwe bbaala abantu bajja leeti yogamba sigenda kunywamu kuba nze kukola sinywera ku mulimu naye sofa nze mpa balansi tuyingire nnyimbirewo kuba niwala gyenkola ki gyengenda kusaba nga 7 n'ekitundu nampa ku afuwa balansi nga tuyingire munda balansi omulala ali munda otegeera tuuka munda ne mugamba deni bampe microphone mpe balance nkole ki nyimbe na audience yagamba crowd eri wansi ng'agasebo nze ntuule bakantu banayingira ate ndyoke nnyimbe otegeera bala ye mwenyini tweda kika abiri angambire kuti oluyingira kuyimbirawo ate ngeno banaje bakola ki dirina okuyimba otegeera omuyimbi singa batagenda kuyimba wantu tajja
nimba sigina yimba wantu sijja nate nentuka nenzija noyinga nenyinga ate nenfuluma sitegera ne management zina okwetereza ne promoter nabo nchibagamba kati omuntu ajimoja muvano nga mogedde kirala otuka kushonga ekiro kiki ekyo kirala nagala atakyuse gwe mayoko na combination maker kusege Aliani sikine kibuzo kyange ekisemba asolo wakola ko statement n'ogamba nti TikTok ya era tewetaaga n'amawulire essaawa zino olaba ekintu kuzitoweredde kati bannamawulire obeetaaga ekinazitowa yadde ekinazitowa yadde nesaa kunyiiza netekinazitowa yadde saa kunyiiza saa munyiiza kubanga mugamba akantu agamulabe alowooze mulabe nga atalina mugaso osegeera kubanga kati kankubuuze kino kyogamba okategedde ati kyegambe saa nkunyiiza nti njogera straight kubanga kisosene neekomako saa kankole ki nkunyiize kuba seremeredde olwedde nze enkuba otegedde nesaagadde balaga nti temulina mugaso obongera ku value lindako kyogamba nakunoonyako ku sitaati yange nedda nkugamba nagambe njogera straight saaga nkulage nti olina muki mugaso kuba waliwo abagukulabamu sofa nange ngukulabamu naye wali nali sigukulabamu era nga nebwe najja nenkugamba mpite abamawulire babiri banjeko interview temujja kujja mwalize ssebo kasiza nkoze lwaki muzze awo fani wange yaleeta kubanga nagamba fani bwajja nakuwa sente oziteeka mu nsawo kali bwajja nakasigala era oba oyo nakanywa ate nakasa mu nsawo nga kayaka oli faniwo ate sofa basi bayisiza mu maaso kuwedde bafani bagooza nyimba mu gospel ko sina shoji nali nkoze nti oba kodi Kampala oba Namirembe oba Lubaga otegedde nyimbira bayaayi nenzikiza nti ndi muyaayi nyimbira bayaayi okujjako singa nosanga mu kyaki obange wa pastor omunga bampisa ate nembako byenyo obanga ngenda neegaya abanjokezza nale nabo banensobi lwaki bayisenze bayesu ayagala nze nzekka wabadde ekiro kutoyesigira era bakomplayininze bakusasudde sente zawe wate twali twasaninze mwe nayimba lunaku soko mubuuze twawandiise nti mwagambye ayimbe ennaku mmeka nina ennyimba mmeka nayimbye mmeka nageze nekwa introduction nenvaawo negwe kyogamba kambabuuze kino bwe kyogamba promota bo tebategera okubanga bwenaku nnyimba ng'ate nze ensobya ku bantu singa badde ensobya ku bantu aba promota singa bakolaki singa banvaako dda kubanze nakuba ndongo yange nasina promota gweteeseza naye nti balinayo nompa naye nakuba neenoga bwe munalaba nga mba muyisaawo otegeera ensonga lwaki nkola ebiriwa baani zibeera ku bivulu guriti yaliwa then oyo alaba nga kimuba kimwisiza bubiye nga ye oyandeke otegera yalaba nga kiba kimwisiza bubi obanga mwisiza bubi mu mbeera zange oyakola ki kubanga nsibaddeeko mu jento mbu nayonoonese bonoonese ate natandibwa nayintane okubenda naye munonefu nnyo kaate ngenda nterera bute